A2 will deposit his passport number C00 number C00001229 with court. The only issue that this court finds with this surety is that this being a private entity or a private facility, the surety is bound to present documentary proof of its legal existence. Twali twetegese bulungi nga buli kimu tukiina naye akantu katono kadde ka bbaluwa ya LC1 eya Honorable Cissy gy'abeera batuwadde ku Monday tujja kujja nayo kubanga ebisinga byonna bye baagala tubireese era kkooti ebikkiriza. Ffe ng'abatalejja kyekisobola tusanyusa wabula tufuna obunyiikaavu ng'abatalejja neera ne tweyongera okumusabira okubanga afuna obwenkanya mu nsonga eriwo.